Abantu bakatonda balungi abagalwa naye tuwanirizaako Hope of Life in Christ Media. Tukomyewo nakanyumiro kaffe kino obadde okimanyi nti Omwoyo Omutukuvu yawa abatume ekirabo ky'okwogera ennimi, naye nnimi ki? Mujjukire did you know ffe awedde twalaba ku musika wa Yesu Kristo kuno ku nsi, ne tulaba nga omusika wa Yesu Kristo kuno ku nsi si ye Pope gwe bayita Vicar of Christ, si oyo, si ye Muhammad, wabula nga ye Mwoyo Omutukuvu yekka yatulekerwa okubeera nga kitaffe ng'atubudaabuda ng'atuluŋŋamya Kristo ng'agenze omusika gwe yatulekerwa ali Mwoyo Omutukuvu. Kakati nno leero obadde okimanyi nti Omwoyo Omutukuvu yawa abatume ekirabo eky'okwogera ennimi, naye nnimi ki? Mulungi omwagalwa tulungamye mu kigambo kye kitukuvu Bayibuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kakati tugenda tugenda mu kitabo ky'abakola abatume, Acts of Apostles, ebikolwa eby'abatume, abatume Mukama bwe yawa ekirabo ky'okwogera ennimi, bikolwa essula 2 gye tutandike nayo. Bikolwa abatume essula 2, Bayibuli egamba awo olunaku olwa Pentekoote bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu. Olunaku olwa Pentekoote lwaliwo ku lunaku olwa Sande nga Kristo amaze okubeera ng'agenda mu ggulu, ng'Omwoyo Omutukuvu gwe yabasuubiza abakkako ku lunaku olwa Pentekoote ku Sande, bw'atyo Omwoyo Omutukuvu akka ku batume. Olwo awo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu. Bino nsoma bya Bayibuli. Amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi, ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu, buli lulimi ne lutuula ku muntu. Omwoyo Omutukuvu yajjira mu kifaananyi eky'omuliro. Omuliro guno gwajja nga gweyawuddemu ne gukka ku buli muntu bwe yali. Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Batandika okwogera ennimi ez'enjawulo nga buli muntu ayogera ennimi ng'Omutukuvu bwe yamuwa. Waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde, abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Buli ggwanga lyali likuŋŋaanye kwolwo nga weeriri. Okuwuuma okwo bwe kwabaawo, ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira, kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe. Bano abantu abaali wano eno, buli muntu yawuliranga bano abasajja aboogera ennimi nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe nga betegeera. Gamba singa abantu tandika okwogera ennimi nga tulinganga 6, ng'Omunakenya awulira tutogera mu lw'ewaabwe, ng'Omusudaani awulira tutogera mu lw'ewaabwe, ng'Omuwalabu awulira tutogera mu lw'ewaabwe. Zino ze nnimi ze baayogeranga. Musanvu agamba ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti laba bano bonna aboogera si Bagaliraaya. Ekyabaza bali basajja Bagaliraaya baayogeranga, naye nga be boogera buli omu abiwulira mu lulimi lw'ewaabwe. Era kikiffe buli muntu okuwulira olulimi lwawaffe gye twazaalibwa. Bo olunyiriro omunana we lubuuza. Olumala lugamba Abapaazi n'Abameedi n'Abeeramati n'abali mu Mesopotamiya. Kino kiri wano mu Egypt, Mesopotamiya, mu Buyudaaya, mu Buyudaaya tumanyiyo eri Kabatokiya, mu Ponto ne mu Asiya, eno Pawulo gy'abuuliranga enjiri, mu Fulugiya ne mu Pamfuliya, mu Misiri wano waffe mu Afrika, ne mu nsi ez'Eribuwa eziriraanye Kureeni, n'Abaluumi eri mu Roma nga Vatikani gy'eri, abagenyi, Abayudaaya n'abakyufu, Abakuleete eno Kuleeti, n'Abawalabu eno ye Buwalabu bannaffe abali ku kiro gye bali. Tuwulira bonna nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo bya Katonda. Bonna abasajja abaaliwo baawuliranga abasajja abatume nga boogera ennimi, naye nga ze boogera nabo baziwulira mu nnimi z'ewaabwe. Zino ze nnimi ezaayogebwanga Omwoyo Omutukuvu ze yagaba. Bonna ne beewuunya ne babuusabuusa ne bagamba nti amakulu gaakyo kiki kino? Naye abalala ne basekerera ne bagamba nti batamidde omwenge omusu. Naye Peetero bwe yayimirira ne bali 11, Peetero jjukirayo omu ku bayigirizwa. Peetero bwe yayimirira ne bali 11, 14 bw'egamba, Peetero ng'ayimiridde ne banne abalala 11. Bwe yayimirira n'ayogera waggulu n'abagamba nti abasajja Abayudaaya n'abatuula mu Yerusaalemi mwenna, mutegeere kino, mutegeere amatu ebigambo byange, kubanga bano tebatamidde. Abategeeza nti bano tebatamidde nga mmwe bwe mulowooza, kubanga y'essaawa ey'okusatu ey'emisana. Buno obudde bwali bwa ssaawa 3 ez'okumakya, kati ng'Omwoyo Omutukuvu abasseeko ku lunaku olwa Sande olwa Pentekoote. Mukama bwe yali abasuubiza oba Yesu Kristo, naye bino bye byayogerwa nnabbi Yoweeri nti ogera eri mu Yoweeri ndowooza essula ya 2, agamba olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma bw'ayogera Katonda, ndifuka ku mwoyo gwange ku balina omubiri bonna. Batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, n'abakadde bammwe baliroota ebirooto. Weewaawo ne ku baddu bange n'abazaana bange mu nnaku ziri ndibafukira ku mwoyo gwange, baliragula. Nsomye Ebikola by'Abatume essula 2
olunyiri olusooka paka ku 18 genda naawe osomewo. Obadde okimanyi nti ennimi zino eno ezakka ku batume bano 12 zajjira mu kifaananyi ky'Omwoyo Omutukuvu naye nga kira mu kabonero ka muliro, era baayogeranga ennimi nga buli muntu yenna buli omu waali asobola okuwulira mu lulimi lwe. Ennimi ezaayogebwanga era ezoogerwa si ze zino zituulira zibula barabara n'ebiringa ebyo, kubanga zo ezaayogebwanga buli muntu eyaliwo yasobolanga okuwulira mu lulimi lwe. Tulaba abasajja ab'e Mesopotamia, abasajja Abawalabu, abasajja ab'e Roma, bonna nga bawulira Abagalilaaya nga boogera mu nnimi z'ewaabwe. Olulimi lwe lwogera Omwoyo Omutukuvu lwalungamya, buli muntu abeera awulira era ng'ategeera ebigambo ebyogerwa. Ne wano eno oli ayogera nga ne neighbor talina kyategeera, nga n'amuliraanye talina kyategeera, omusumba we byayogera ate omugoberezi tabitegeera. Katugendeko mu Bakolinso, mbadde siri wa kusomayo naye kansomeyo ndabe Pawulo ng'awandiikira ekkanisa empya ey'e Kolinso. Omanyi ng'oyagala okutegeera emitawaana egyali mu kkanisa ogenda mu y'e Kolinso. Ekkanisa y'e Kolinso yalina ebizibu bingi nnyo nga tetegeera bintu bingi nnyo, era yabuuzanga Pawulo yamutawaanya nnyo. Pawulo kyava giwandiika ebbaluwa nnamba ey'Abakolinso ekisooka ne Bakolinso ekyokubiri. Tugenze mu Bakolinso ekisooka essula 14 22-33. Bayibuli egamba bw'eti, egamba kyawandiika mu mateeka nti ndyogera n'abantu bano mu bantu b'ennimi endala ne mu mimwa gy'abannaggwanga, era newankubadde bwe kityo tebalimpulira bw'ayogera Mukama, newankubadde ayogera nabo mu nnimi ez'ewaabwe naye era baagana okuba nga bamuwulira. 22 agamba ennimi kyeziba zibeera akabonero si eri abo abakkiriza wabula eri abatakkiriza, naye okubuulira tekubeera kabonero eri abatakkiriza wabula eri abakkiriza. Kale ekkanisa yonna bwe banga ekuŋŋaanidde wamu bonna ne boogera ennimi ne wayingira abatamanyi oba abatakkiriza, tebaligamba nti mulaluse? Otto Pawulo wabagamba. Naye bonna bwe babuulira ne wayingira atakkiriza oba atamanyi, anenyezebwa bonna, asalirwe bonna omusango. Ebyama eby'omutima gwe birabisibwa, era bw'atyo alivunaanibwa mu maaso n'asinza Katonda, n'ayogera nga Katonda ali mu mmwe ddala. Kale kiri kitya abooluganda? Bwe mukuŋŋaana buli muntu alina oluyimba, alina okuyigiriza, alina ekimubikkuliddwa, alina olulimi, alina okutegeeza, byonna bikolebwenga olw'okuzimba. Omuntu bw'ayogeranga olulimi, wano wenjagala 27, omuntu bw'ayogeranga olulimi boogerenga babiri oba nga bangi basatu, tebalina kwogera basukkamu basatu. Era mu mpalo, ate si mulundi gumu, boogere mu mpalo, era omu avunulenga. Abantu basobola okubeera nga bategeera, naye obanga tewali avunula asirikenga mu kkanisa. Bw'atyo Pawulo abawa amagezi. Bw'aba tewali avunula lulimi, musirikenga mu kkanisa, ayogerenga mu mmeeme ye ne Katonda we. Bw'abanga alungamizibwa ayogerenga mu mmeeme ye ne Katonda we. Ne bannabbi boogerenga babiri oba basatu, n'abalala bawulirenga. Naye omulala atudde bw'alikuwuliranga, naye omulala atudde bw'abikkulirwanga eyasoose ataasirikenga. Bw'atyo Pawulo wabagamba, kubanga mwenna muyinza okuwuliranga kinnoomu, bonna bayigenga era bonna basanyusibwenga. N'emyoyo gya bannabbi gifugibwa bannabbi, kubanga Katonda si wa kuyoogaana era wa mirembe nga mu kkanisa zonna ez'abatukuvu. Pawulo wayigiza ekkanisa y'e Kolinso. Nsomye Bakolinso ekisooka essula 14 okuva ku lunyiriri 22 mpaka ku 33. Ekkanisa ya Katonda si ya luyoogaano, si ya kuleekaana, ya mirembe nga mu kkanisa zonna ez'abatukuvu. Ekkanisa z'abatukuvu ziba za mirembe, ziba nzikakkamu, si ya kuyoogaana. Obadde okimanyi nti Omwoyo Omutukuvu we yakka ku batume baayogeranga ennimi? Ne baayogera nnimi ki? Ennimi ze baayogeranga zaali z'abamawanga, zaali ziri mu nsi muneeno. Boogeranga Oluwalabu, baayogeranga Olumesopotamia, ne boogeranga Olukureeti, ne boogeranga Olulooma, waliyo nnyo Olulatini. Ezo ennimi ze baayogeranga. Era omuntu singa ayimirira okwogera ennimi ng'alungamiza Omwoyo wa Katonda Omutukuvu, bw'anaayogera nange nja kuwulira, Omunakenya ajja kuwulira, Omuzambiya agenda kuwulira, n'Omuwalabu awulire, n'Omungereza awulire, naye ng'omuntu ayogera nno ali omu naye nga oluma awulira mu lulimi lwe. Bw'otyo Omwoyo Omutukuvu gwe yagaba omwoyo oyo ow'amagezi ayogera ennimi, zezo ennimi ezaagabwa ku lunaku olwa Pentekoote oba olunaku luneeno Omwoyo Omutukuvu yakka ku batume 12. Era bw'atyo ne Pawulo yeyongedde okubeera ng'akikkaatiriza. Bwe tugenze mu Bakolinso ekisooka essula 14. Mukama abawe omukisa, mbagaliza olunaku olulungi, tusikane ate olunaku olw'enkya mu kino. Obadde okimanyi tukyaleeta bingi nnyo. Muganda wange Daniel Bukenya Lubega agenda kuba nga bongera mulimu Luzungu. Tubagaliza akaseera kalungi, mubale kubeera ku Holic Media. Mukama batukuumire. Kana omulungi omwagala, lungamya ekisibo kyo nga bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.